Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Nkakasiza ddala ng'eyatandika nange ekitabo kino ekyawandiikibwa mukadde waffe Mikaeli Bazzebulala Nsimbi, ozze olaba enteekateeka mwe tukulidde. Nakuggulirawo n'okulaga ekyalo kyaffe ekyali kimanyiddwa nga Kyampisi, n'oluvannyuma ennyo ekyajja okutuumibwa ekya Kyamutuula. Ne nkulaga empisa z'omu maka gaffe, okwo nno kwe nakuteera emboozi eya butya bwe nate omusambwa n'enkamala, n'okutuuka okuba nga twadduka ku luzzi ne tulekayo bye twali tugenze okukimiramu amazzi. Kati nno nzikiriza tuyingire essuula yaffe ey'okuna, n'omutwe ogugamba omuto mbuzi erundwa waakamwa. Bazadde baffe bombi baamanya nnyo olugero olugamba nti akaakyama amamera tekagololekeka, endeku bw'ogigolola emenyeka bumenyesi. Kyebaava bafuba ennyo okutuziyiza okuyingirwamu amayisa amabi aga buli ngeri. Era eyo y'ensonga kwe baasinziira okutugaana okukyalakyalanga mu kyalo, nga batya nti si kulwa nga tuyigirayo empisa embi naddala zino: okuwemula, okuvuma abantu, okulimba n'okubba. Naye omuto tafugika era tagaanibwa kintu, kubanga newankubadde nga bazadde baffe baatukuumanga bulungi, naye ebigambo ebiwemula twabiyiga, ate n'okubba twabba, n'okulimba ne tulimbanga okwewonya emisango. Ate ekisesa kwe kubanga twasinga kubba mu maka gaffe mwennyini omwali abaatukuumanga emisana n'ekiro. Nze okulekerayo ddala okubba mu maka, namala kubonerezebwa n'amaanyi emirundi ng'ebiri nga tubbye ebyokulya. Omuto yenna omulamu ky'asinga okwagala kwe kulya n'okuzannya. Bw'omumma ky'ayagala okulya ng'akaaba, bwe kiba okumpi nga yeetoolera. Okwo abamu kwe bayita okubba. Lwali lumu Dadi n'agula ssemutundu enkalu mu katale, n'atugulira n'ebibbiisukuuti mu maduuka. Bwe yatuuka eka, biisukuuti n'azituwa ne tuzirya, ne tusigala nga twenuuguuna. Ssemutundu yagiwa Mami nga bw'amugamba nti, "Munnange, ekyennyanja kino naawe ky'onaalya, n'abaana baabo abatayagala nkoko. Ffe tujja kulya nkoko eyo empanga gye wajje mu bakulu. Ka ŋŋende ntegeeze ne kitatta, mukazi we aleme kumuteerako kyaggulo." Mami Ssemutundu yagissa mu kabada eyabanga mu lukuubo olwayitibwangamu okuva mu ddiiro okufuluma ebweru. Yali esabikiddwa mu lupapula naye nga si nsibe. Mu kabada yagissaamu nga naffe tulaba. Kabada teyabangako kkufulu, kyokka yaggalwanga n'enywera. Mami bwe yamala okussa Ssemutundu mu kabada, n'akkirira mu lusuku okuyonjaayo ettooke, ne Dadi n'agenda ewa kitatta. Ffe twasigala mu luggya nga tuzannya. Waayitawo akaseera katono, Sittiina n'ayingira mu nnyumba ennene. Teyalwayo, n'afuluma n'ajja we twali ng'akungiriza nti, Dadi aleese ekyennyanja ekinene, mujja mukirabe." Twagenda okutuuka mu nnyumba nga kabada munnaffe yagigudde dda, nga n'ekyennyanja yakisembezza dda ku ndeeboleebo y'olubaawo kwe kyali. Fulo teyalwa, n'akibikkulako olupapula. Bwe twakitunulako amalusu ne geesomba. Bwe twagamiranga ng'amalala ate gajja. Kyali namusava wa kyennyanja, olukirimbi lwakyo nga lwonna masavu meereere. Kyalina emiwula ng'esatu egyali gitunguse naye nga tegivuddeemu. Saalwa, ne nkwatako gumu ne ngukuba mu ttama ne njagala okufa obuwoomi. Sittiina yalaba mmaze okutema ekkubo, naye n'asikayo omuwula n'amenyako akatundu n'akawa ka Ssaala nga bw'akagamba nti, "Kaana ggwe bw'onooloopa tujja kukukunya emimwa egyo." Fulo nze namuggyirayo akawula. Bwe nakamuwa
n'aleekaana nti, nze gwe muwa akatono. Bwe yakalya ne nkakasa nti tayinza kutuloopa. Dadi gye yagenda teyalwayo kuba ennyumba ya kitata yali kinnya mpindi n'eyaffe. Sittiina yasooka okumuwulira ng'akuba emisinde emmanju n'atugamba nti, abange tufa, dadi wuuyo. Okudduka twakirako emmese ze basanze ku mmere mu ddiiro. Twadduka tudda mmanju dadi gye yali agenda okuyingirira kubanga oluggi lw'omu maaso lwali lusibe. Kyokka yagenda okutuuka ku luggi nga ffe abakulu abasatu tumaze okufuluma. Kasaala kaalaba tudduse ne kawoggana nnyo nti, lwaki mundese mu nnyumba nzekka? Dadi kaamutomerera mu mulyango nga kafuluma era kukko kwe yamanyira nti tubaddeko ekibi kye tukola mu nnyumba kubanga yakalaba nga keegaaya. Mu nnyumba dadi teyalwamu n'ajja mu luggya we twali n'ambuuza nti, Yakobo, mubadde mukola ki mu nnyumba? Konze nti, tewali. Ko ye nti, tewali ki ng'ate mu nnyumba mudduseemu buddusi nga mumpulidde? Ye bulijjo muzannyira mu nnyumba. Ebibuuzo byagenda okutuuka awo ng'ebyokuddamu sikyabirina. Okuva mu luggya yagenda butereevu mu lusuku mami gye yali akkiridde kubanga yali aluddeyo okusinga bulijjo. Mpozzi yali abuuzizza ne kuba emiriraano. Bye baayogera eyo ne dadi ffe tetwabimanya. Bwe baatuuka mu luggya we twali, dadi n'agamba mami nti, abaana bo nsanze beefulukutira mu nnyumba ennene. Gendayo olabe oba tebalina kye boonoonyeeyo. Mami yatuyitako ku lutwe n'ayingira mu nnyumba. Bwe yatunula mu kkabada ng'alaba ssinzigale nga bwe yagireka ate nga ne ssemutundu simbikkeko. Bwe yayongera okugyetegereza n'alaba ng'emiwulo egya wakati tegiriimu. Eddakiika zaayitawo mbale ne dadi n'ayingira n'atuyita ffenna okuyingira mu nnyumba. Yalaba tuggwereddemu oluggi olufuluma ebweru n'alusiba. Bwe yamala okulusiba n'atubuuza nti, ku mwenna ani yalidde ku kyennyanja kino? Tewaali yaddamu. Naawe Yakobo alidde ku kyennyanja kino tomulabye? Nali sinnamuddamu. Flora n'agamba nti, sinze. Ne Sittiina bw'atyo bwe yaddamu. Kasaala mpozzi kaalowooza nti bwe kataayogere bajja kukakuba. Kaayogerera ddala kaati nti, nze bampaddeko katono ne nkalya. Bwe kaamala okwogera ebyo nze namanya ng'akabi katuuse. Dadi yalaba ffenna abakulu tugaanye okwogera amazima n'atugamba nti, kale oba temulidde ku kyennyanja kino ng'ate mmwe muwaddeko Saala mubeere awo nzije. Ebyo yabyogera afuluma. Ebweru teyalwayo n'akomawo mu nnyumba ng'akutte akatabi k'omutuba akabisi ke yatema ebweru amangu. Bwe nakalaba emmeeme n'etandika okuntundugga era nze yasooka okusimba mu maaso ge n'aŋŋamba nti, gwe omusajja omukulu gwe nsuubira okuba ekyokulabirako ekirungi eri bato bo, gw'oyagala okubayigiriza obubbi, ŋŋenda kukukuba obuggo 3, gwe Sittiina zijja kukukuba 2 ate Flora mukube 1. Saala sijja kumukuba kubanga ayogedde amazima ate ye muto, by'akola tabimanyi. Mu kiseera ekyo buli omu ku ffe abasatu yali ku lulwe ng'alaajana nti, bannange be bampise ne bampaako. Dadi yali akaaye nga n'ebyo takyabiwuliriza. Nali nkyesimbye ku kisenge nansikayo n'ambabika obuggo bwe nalwawo nga ndojja. Okumanya nga bwansonsomola empale yange nagitobezaawo. Kyokka ndowooza ng'abawala teyabasaawula na maanyi nga nze newankubadde nga baawuloma nnyo. Ampuliriza omulungi,
Bwe tutyo wamma essuula yaffe ey'okuna ne tuba nga tugifundikiridde awo. Bagamba akulabako akatono akira alagiriza, so nga n'awalungi tewaba wammwe nzikiriza neetegule. Tujja kusinziira awo tuyingire essuula yaffe ey'okutaano. N'omutwe ogugamba omumwa lumbe lwakubiri. Akuume atakuumira mpeera.